Kakati waliwo ebintu bye tubuusa amaaso olw'okuba bannaffe kiroozebwa nti balina obuwagizi kwegamba nga niyo bakola ki tewali kibakolebwako. Embeera eyo weeri. Ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kiroozebwa nti kirina obuwagizi kati tebalina kye basobola kukola. Niyo bakukola ki? Wali obaddewo walabye ku muntu abasirikale bajjajja abo nabo balina arrogance eyo n'abantu abalala balina obuyinza abalinamu ekigambo ekigamba nti onookola ki? Genda ompaabire wa Katonda. Engaji Ruhindi bwe yagamba kakasani bamugemereire. Waliwo nenanka yali atone jeno. Waliwo yali atone jeno. Si Ruhindi. Yali ono so mugagga nnyo. Yagamba nti alina n'abaana nga 8. Yabazaalayo mu bungi. Yagamba nti geno mpaabire wa Katonda. Lukutana. Mwesiga Lukutana. Yagamba nti gy'osobola okumpaabira wa Katonda genda wabe wa Katonda naye bino ebirala bireke tomala budde. Okiwulidde? Kakati waliwo abantu abalina arrogance eyo naye ng'azanyira mu feeling z'abantu mu expenditure y'abantu obulumi bw'abantu. Kati ne bannaffe abamakerere Kavule we batuusa awo olw'okuba bamanyi nti balina public acceptance bakolako effujjo lyonna ate onookola ki? Balina abavumi ku line, balina ababaka ba palamenti numbers gye baagala, balina president sita tewali kimwekoonako nekikola ki nekimukosa. Kakati mweyo invisible powers mwe bajja arrogance eyo egamba nti ne tunaakukuba akasente tolina kyojja kukola ki? Tolina gyojja kuwaaba. Ne bakuba mu ngeri ya kifere. Mu ngeri ya kifere, mu ngeri ya onookola ki? Ya kibuli kyekitegeeza. Bazikujjako ng'olaba. Naye tolina kyakukola. Nibo neekubira endulu mu bantu abantu bagenda kukkiriza. Omanyi okulaba omusajja omukulu ng'akaaba ku TV tukiyita ekyokusaaka. Obulumi buba bungi. Nga ate nze kyenkakasa obulungi Engineer Kawezi yasaasanya sente. N'omuntu akiraba. N'omuntu akiraba yasaasanya sente. Bw'otunuulira n'engeri gye yajjamu mu kupiikinga foomu zikokka ye yajja n'egaali eri well organized. Yonna eyambadde ovulo. Yonna eri branded. Alina n'akamotoka akaayo kati nga bw'olaba 99 yange eri nga ye yagibrandinga red. Ng'olabira ddala ataddemu bingi okutuuka awo. Kati kaadi za wano mu Kampala Metropolitan ne mu Central abantu okuva lwe bejjako obuyinza ne babuwa ow'ekitiibwa Kyagulanyi nga kandidate gw'abaasazeewo y'abeera omutuufu. Kati bonna baatandika okulwanira okuwininga kaadi eyo. Bo bejjeko obuyinza babuwadde oli. Kati oli gwagambye nti tuwadde Zambaali Blasio Mukasa yafuuka darling mu bantu mu kiseera ekyo. Kubanga oli gwayogeddeko. Kuba oli mwamuwa obuyinza mwe mwabwejjako. Mwe temutegeera oli yategeera. Okitegedde? Mwe temukyategeera. Temulina magezi mmwe. Alina amagezi ali omu. Kati gwasongako bwe pa ye muntu omutuufu mu society. Kati ogenda okumaliriza nga gwe byotaddemu bifiiridde bwereere. Okiwulidde? Nkiwulira. Era nze mbadde mpita ayita mu Makindye muno, omanyi Makindye muno mwetukulidde. Abasajja ne batandika okunga wayi lwaki tuva mu kyalo, wayi lwaki tuva mu kyalo. Jangu olwanirawo ne mbaga bannaye ebintu byammwe ebya wano ategeera ali omu. Nze sibisobola ebintu ebyo nti ebintu bigenda bikyuka va ku ebyo. Ategeera olowooza bakyamuliko. Ategeera nga bamulaba nga takyategeera. Temuyinza kweddiza obuyinza bwemmwe bwonna bonna obw'okumanya abakulembeze abatuufu abagenda babeeramu mu society ne mumuwa omuntu omu ate atababeeramu. Yensonga okumanya nti omuntu oyo aba takyategeera. Yensonga lwaki alonda abantu balowooza nti bategeera naye ate nga society balaba tebakyategeera. Okitegedde? Ensobi ya society si yooli.
ensobi ya society alonda bala bantu bibo ye alaba kugamba ye yalabanga bibo yalabanga bibo okusinzira naleto wa P7 naleto wa senior 3 naleto wa senior 4 nenge kifo kyetaga wa degree kuinga kasera kakati obuzibu tebuli ku kwoli bwoli bwatyo bwategeera obuzibu buli ku bano society ekkiriza oli byasazeewo yes we wali obuzibu awo era abantu bemakinde mbaga bannaye ebintu ebyo si birungi nze mba mundabamu obusobozi mwino ku making sure nti nziguka olwo byesifukamirira kubanga nange ndi musajja naga katwongera byetegereza konze kale so nga tuzeeyo ku mwami Kaweesi olutalo walutuusiza lunaatera okunyuma wadde bannaffe badde bazimba ekyobutakolwaki ekyobutagambwako olutalo walutuusiza luyingira level y'amateeka okuvaayo kati werugenda okutabiraawo ensi teyinza kutunula butunuzi bweti allegations zakola ziri tantamount zivaamu emisango kakati bakyuzinga okumutwalako ssente bo bagamba ki tebanyega bo bagamba aleta obujulizi kakati olabira ddala omubbi awedde emirimu omubbi bwato bwagamba leeta obujulizi olwokuba kimanyi nti obujulizi tewakola ki tewali kati ke kabonero akasooka ekyamazima kiri nti Kaweesa bw'omusaba nti leeta obujulizi oba watwala ssente ze okiwulidde ekyamagezi kye baalikoze kumuyita namuga Kaweesi oli memba wa kibiina kino byaliwo mwali bangi mwena mwateekamu biki katwogere ne Zambaali akudizeyo ebibiri kuze emmotoka ensonga eve mu ddiiro kubanga space gyalimu naawe yaliyo wagikolerera lwaki Zambaali yamuwa ebibiri ng'abatwala ssente ze we bali ate bazirina anti ye beneficiary ye yaganyulwa mukiri ye yaganyulwa so bali bayinza obutasesema kuba teziriiwo nabo basupendinga baali mu bululu okiwulidde bazikozesa kati gwe beneficiary muone ekifo kyali ayagala kwatako ebibiri okole ki Kaweesi bwemuwaayo ebibiri akakana abeerako bammanera engeri gy'abawumbawumba akakana ebyawamu akakana naye kakati olutalo walutuusiza lugenda kuyingira ku feezi eddako nti okola defamation ku kibiina katukuwaabire era njagala nnyo bamuwaabire era kyemmanyi Zambaali Lubongoya yamukubidde dde namuga ava mu bintu ebyo tojja bisobola njagala lutwala mu bya kooti omanyi kyekitegeeza n'abalala gye bali kakati Zambaali yakoze ensobi n'ayanukula ate n'ayanukuza legal proceedings legal procedure tekola mu kino Kaweesi bwemutwala mu by'amateeka ekibiina okimazeewo kubanga bangi bajja kujja bagamba atagumye loba Kaweesi agumye taliiwo wali tolaba nze omanyi ze yatandika okujemera abakulu abantu tebaguma bagakali bigirwanga waali ate atambuza ekintu waali mu society bamukuba amayinja waali nga tuzeeyo ku Kaweesi kamanda 1 enjogera ye njagala okutegeeza bamwegendereza ajja kugwa omuntu mu bulago amutuge ajja kugwikiriza Kyagulanyi oba ali mugwikiriza wa mugwe mu bulago bali mutaasaako butaasa Kyagulanyi yafuna ekyokwekwasa nti bamuyiga mukola ki wadde nga neziruka yenze nagigaana si bwe batyo badduka ku gavumenti fa bali bekweseeko gavumenti mumanyi tebagyekwekako bwe batyo ekyo kiri wakati we ow'ekitiibwa Kyagulanyi n'abalowoozebwa nti bamuyiga balina enzikanya yaabwe ey'enjawulo gye bakanyaamu era saagala munnayuganda abeere eyo afune na kweraliikirira omukulembeze waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi ali ku misinde ali bubi
bali ku script gye batambuza ekyo mukive nako gavumenti bagidukako bwe batyo. Wano mu Uganda waliwo abantu nga bwatuuka bwati musaawe mu aba akwatiddwa ninga yatuuse mu kimpowoozi nga yayingidde kimpowoozi naye mu 1 hour baba munywedde weebali. Kati kutoyinza kuŋŋamba nti gavumenti ogidduseeko tosobola nze amanye ebya gavumenti ate nga baali bakuyizze muganda wange bakuyigako ne bakunyangula muganda wange ebyokudduka ku gavumenti bireke kirala nnyo wekweka n'otuukawo okukoma nkugambye kirala nnyo nti gavumenti yekunoonya naye oli ku misinde kirala nnyo toyinza kudduka bwotyo duka nti onoowona oyo ali mu kuwoominga buwoomizi tali mu kudduka tekisoboka. Kakati babakanya ku kintu kyabwe ne bakiwunzika bwe batyo abakubanga tali mu eyo mbeera amaloboozi agabanja agamubanja abeeko kyakolawo gaali badde mangi nnyo singa waali bandi badde oluusi bazinda dda n'amaka ava ne ku by'okuzinda amaka amaloboozi agabanja akalulu okozeewo kiduumira tukole ki tutandike gaali badde mangi nnyo kyatasobola. Kakati n'agamba kanguwunzike bwe bati era wali ku nuupu batandiseewo amaloboozi agalowooza ku musika batandise okirowoozaako debate weeri era banaatera otandika okusika omuguwa kwani amuddira mu bigere batandise omubala ng'atasobola kukola ki kuddamu komandinga lutalo. Amanya gano wamanga ge galiwo John Baptist Nambeshe kyoyo omu Lubongoya David Lewis kali mweriri naye terigibwa akadizi Engineer bali mweza nupwefudde okiwulidde egudde beyinga amaliba eryokuna Alex Waiso mufumbiro awo omuntu gwendabyeko alyogo Nambeshe ate naye akaddiye ate ezimba wa Waiso anti nedda Waiso tasobola enjogera yokka temusobozesa bukulembeze ekyo kibiina karakita yeeyo anti olukiba kiwedde era bwe bakimukwasa bwe bati tuba tuddayo buzi kuzimba kintu kyaffe anti tuba tuwambye mmwe tuba tuwambye omusajja gwagende ruzira n'agaana okulaba mboba owambye politics ali dynamic sebajja kuwa obutwa nze nkubuli jeno bigiro ojja kunfaako politics ali dynamic tuba tuwambye nedda ojja kunfaako awo Nambeshe yekka yasobola okulembera awo anti kakati bw'ogamba Nambeshe asobola okukwasaganya speedi ya wano tewali kyakkola Central Region naye yalimu ensa kubanga ye base anti yalimu ensa yasobola okwogera bigirwa netuwulira Nambeshe agambye eki naye Luwongoye yatulimba muyagira ku loole y'amatooke oyinza omukwasa obwira kirimba ekyo nakyo kyali kibi nnyo amaloboozi gyegali naye wakati mu eyo embeera olutalo luli munda ate lwo kafungula nkete kivulaba neewuunya ne bannayuganda abakyalina essuubi mu eyo embeera ensonga egenda tuggusa tesobola kuba nze byonna nabiraba nga self destruction egenda kuba y'amaanyi okiwulidde ow'ekitiibwa Nyanzi baba tebaagala abeeko kyakivinga wadde Nyanzi oyo nno ng'alabye n'ekibiina ekyo Nyanzi ne babya agudde ku kizibu akola nga Sakamuzoba bw'ati bamukuba eno ne bamukuba eno kati eri ttiimu y'abakatana Lubongoya temwagala n'essenyonyi waaku okiwulidde nejjukira be bananyini kintu Genosale okiwulidde wadde si muyivu chairman Nyanzi omusajja alina masters alina masters naye okugidefendinga ng'oyogera bwe buzibu ekyo kisoboka naye masters agirinayo naliwo ne ku mukolo gwe gwa graduation naguliko okiwulidde naye okugidefendinga ng'ayogera kati bali bamulabanga era atali muyivu bo bakola akatiimu kaabwe kati mu katiimu kaabwe ate era nako ne kabairamu okusika omuguwa wakati mu bbo ate wakati mu bbo kati ezo entalo zokka zimala okonya olutalo lukyaliyo gwe bw'oba olaba nga bwe balulaba zimala okonya olutalo mumala nti obudde nga mukubagana
toyagala onabeere mu kamera, toyagala onayite lukiiko, toyagala onakola atya, mubeera mu ebyo omwaka ne gukutuka. Kati oba twagala oba tetwagala ffe banankyukakyuka tulina okuyiiya formation endala. Eyo yakona. NUP tesobola tuggusa okusinziira ku kickback ejja ne feedback ejja. Kugamba unfinished business nyingi nene nnyo. Kati Kaweesi wuuyo ataddewo allegations ng'ezo. Era Zambaali oyo si muteeketeeke kimala karakita si ya kibiina ekyo. Si muteeketeeke kimala mu ekyo ekibiina kuba olaba ye yanyiza edda amapeesa ge walirooze nze ati ge g'ekigunjufu kyowaayi ogamba nti nakutwalako ssente nkutwala mu kooti tozimpanga nkuwaabire lyeteeka eki ye prosidi entuufu naye ekola mu kino tekola ku muntu gwe bajjako ssente ng'ate awaazirika. Kakati ojja mutwala mu kooti akaabire mu maaso g'omulamuzi n'omulamuzi afune ekisa agamba owekitiibwa omulamuzi nga bw'omulaba bwayo. Nayogera n'omukulu. Ssente z'ebyobufuzi teziriko bujulizi naye baazitwala. Ebyange bigenda n'akaabiramu amaziga sebo tosigala kyekimu ng'ekibiina. Tosigala kyekimu. Tebakulimba. Tosigala kyekimu. Kakati kino ekyakaweesi n'abantu abalala batandise okuvaayo n'omukyala mulinawo ku amaloboozi okuvaayo ne bagamba nti abasajja ssente zaffe baazitwala kirekawo ekibiina ekyalwanyisa Mpuuga ku siringisimbwe 5 ezayisibwa mu Parliament. Anti kakati we obutamanya olutalo lwa Mpuuga okimanyi naluwakanya from day one. Era waluwakanya. Neŋŋamba mu bantu abali serious abaagala okujjako gavumenti toyinza tutwala mu lutalo lwa miliyoni 5. Ebya gavumenti oba tobimanyi. Sakugamba omulala yansanga n'angamba nti twali tutidde nnyo Kyagulanyi naye muyaye tamanyi bya gavumenti. Samukugamba edda namukugamba oyombera miliyoni 5 fe miliyoni 5 ewaffe zibera na mwana muto wali mwankole miliyoni 5 omwana awezezze 5 ye muvuka gbaga muvuka agunjuse miliyoni 5 abanazo ayina emigongo gye nti giri awo agezaako okweyunga asituke yabeera mu obwo obusente omulalo n'agamba kasa twamulabye nga ayombera miliyoni 5 buyaye tabayi bya gavumenti myaka 2 ne banywa wisiki waabwe ne banywa kyayi waabwe ne bagawo no talina kyamanyi ku gavumenti ne bamanya nti obuyinza babulina talina kyamanyi ku gavumenti oyombera 5 naye 5 bino Kyagulanyi byamuluma bitya kubanga nalabye ne biliyoni 5 zibawadde ba bloga naki nga nazo zimukutteko nnyo nga awulira zimuluma. Anti abantu baawano abantu b'omu Buganda ne mu Busoga bafaanagana tebamanyi gavumenti tebamanyi state tebamanyi sente. Okitegedde abantu baawano mu Buganda ne mu Busoga ebintu ebyo beetaaga babiyige. Biliyoni 5 ku muntu ali mu gavumenti nga General Yoweri Kaguta Museveni gwe manya nti gye mitwalo gy'emeka 5 kwezi oli aba mu biliyoni meka 5 kakati kwezi singa ogaba eky'etaano nze nyinza okusanga n'enzimba omutima tekisoboka okujjako ng'ate ebyesente sibimanyidde ddala nga ndi wa mukyalo nnyo eri ndwawo okulaba ku kyeki oba nga ndi wa mutima mubi nnyo. Kuba kati mu mbeera eriwo mu Uganda ba bloggers bano ba Kasuku mara nini mara ba blogger bakwezi ubanyiga amapeesa gaabwe ne batuuka ku jjajja ngezeza bugeza webanyiga amapeesa gaabwe ne batuuka ku jjajja kubanga abayivu sente bazitwala kati bano bajjayo akasente kati abali zikulumira wa kwegamba nga naawe ofuneza iPod ne tutazibaako kye tuzoogerako okitegedde n'ojja ku musajja miliyoni 600
omuntu omulala ebibye ffe tusirika wuyo alaajana lwaki ffe biliyoni 5 bwe zijja oyo bw'anaakwata obuyinza asobola okujja abantu mu bwavu tasobola kati ng'opposition kiki ekirina okukolebwa oluvannyuma lw'okulaba nti nno kino ekibiina kubanga kyekitaddewo essuula empya ey'okwavuwaza abantu n'okubakaabya ku nsinda kinnabamu bajja kufa wateekwa okubeerawo emirambo egigwa out of that pressure y'amabanja tugiyita ey'okusaaga mbi nnyo era nze mu bintu bye neewala mu nsi muno neewala ebbanja era buli bintu byensaba Katonda antaakirize ekyo nkimusaba nnyo nti amabanja gasembeze wala galeme okubeera okumpi nange kubanga mba mpwedde gino bigira ogoba owedde mba mpwedde kubanga kati mba ngenda kusasula ntya era nze abantu bange bamanyi bwe mba njagalayo ssente ompa buwi abantu bakoze ekyo ezankomyawo ezangenda komyawo ekyezo sizisaba mpa buwi nzire waka oba oyina 5,000 nga nze mbadde njagala 10 gwe nompa 5 kituufu naye nga tebirimu nti nzikomyawo kuba kati ngenda zikomyawo ntya tezirina we zigenda kuva kyovola nze nava mu kalulu era nga sirina amabanja mangi nnyo mulimu omusajja gwe bangambye nti alina amabanja ga miliyoni 4 katonda wange ebusoga eyo alaba avangamu n'amabanja ga 3, 250, 100 okitegedde naye nga bakyali balamu naye nga nze ni miliyoni 3 ku 4 gujja kutetenkanya ezo ziggwa ezo si sente ezo ziggwa okitegedde naye ssebo tosobola mu byobufuzi kasitoteekamu akasente kokomyawo si kangu kakomyawo kuba ebitwala ssente bingi tekafunika okujjako ng'olina ebizime ng'ebino nti musolozaawo musasule okumala akaseera naye tetunatuuka kweyo levu ffe kebakuwa keweeriira kakati omusajja nga nanyinira ndisite eno nga bw'ogiraba simuwagira kuyingira byabufuzi kubanga ne landisite eyinza okugenda tagisigaza alina inkamu ye asobola ogikontrolinga katugeze nti olunaku ajjawo miliyoni 5 atambulira awo ave ku biri ebyobufuzi beetaaga genda mu bantu bafaanana batya ba street fighter ffe ffe ba street fighter mu bino ebyajjajja bino nga yaliko nga bwe biri kati ffe ba street fighter ffe tusobola okukola ki era n'ekyagulanyi katono nnyo era singa era naye Kyagulanyi oyo saidi yemu musajja mugezi nnyo singa teyanyiga mapeesa naye gakubamu bukubi ssente abagamba mbu atereeza kino atereeza kiri ebibyo ebyali biwedde naye byali biwedde bitya anti kakati Busabala yali mutunzi ng'ali mu byaddala ng'alimu ebyo ebyaddala Busabala yali mutunzi ateeke ssente mu lutalo okiwulidde kyekitegeeza naye kati ye yageziwala bugeziwala nagakana akazanyo nkazeemu naye nzize kubamu bukubi nkubamu kasente kange era eri firimu gye yasooka okuzanya luli bamuwa biliyoni 20 mwezi miliyoni 6 eza $. nakwata sente ye nakwata sente ye neyesirikira ne Rubongoya ne bakola ki ne bagabana ne bagulako headquarter wali ne bakola ki tebakula ku sente za iPod tezimala ntono nnyo eza iPod tezikola ebyo ate nga naawe tewaweza kawumbi nze nkubuulira and other expenditures ate nze nkubuulira nze nali member wa executive nkubuulira sente za iPod ate mmeka tewera 2 billion oba 1.8 billion per quarter kati bw'ogatako expenditures endala ez'ekibiina tezimala diaspora nayo yali esindika kakati ye yageziwala naga kankubemu bukubi abazezere bonna mbakube kakati ebintu n'abita byonna kati we twogerera wano twogera otherwise but nga bw'ogambye nti bantu ki abalina okubeera mu byobufuzi kati bayaaye
ba street fighter abatalina mirimu gyankalakkalira nga bayivu be bujjajja basazeewo babeere mu byobufuzi bali abateeketeeke abakulira mu famire eziri bweroofu abaasoma paka Makerere University tebalina space tukoze tutya okukomyawo ebyobufuzi eby'abantu abagunjufu General Museveni amala kuvaako tosobola kikyusa kati kuba yafuga oludda oluvuganya yafuga ne gavumenti byonna yabikwasaganya kati oyinza musobola otya tulina mulinda atawalake tulina mulinda amale kola ki amale kunyuka oba nyuse bunyusi oba Mungu amuyise God forbid oba akoze atya naye kati tosobola kati kitegeeza nti no Kaweesi essaawa yonna singa agenda mu kkooti wabeerawo ebikyuka wabaawo ebikyuka kituufu wabaawo ebikyuka lwaki NUP ekyagaanye okumwakyuzinga kubanga ekimanyi kiba tugenze mu details buli omu okujjayo kyalina allegations zogamba zina substance ki kubanga yagamba yayogera n'omukulu omukulu n'amugamba kankutumira omuntu sente azinone era n'amutumira era omuntu oyo sente n'azifuna tebyalimu kuleka bujulizi kati obtaining money by false pretense guyimirira bulungi nnyo it's a criminal offense kati kino ekyazambali okuvaayo n'ayogera ebigambo ebyo naye tamanyi tekimulaga nti nina okumanya kwe kuli tamanyi institution gyalimu yalisoose kwebuuza ku Lubongoya nti nkole response ki ku mukulu ono nalyoka mbuulira ekyokukola kubanga ekyo tebakyanukula bwe batyo tebakyanukula bwe batyo oba omuwadde cause of action bwe kugenda mu kooti gutaba gomanye abavaayo obungi bayitirivu bannanga abantu abampeereza wano message bayitirivu bannanga omanye abavaayo obungi omanyi kamera ezibeera wali okavalinga eyo mata buli omu ng'awoza zibandyako bwezisinze bandyako bwezi naye kati gavumenti ekiteesaawo gavumenti kukontrolinga society gavumenti wadde nga NUP kibiina kiri ku ludda luvuganya kigivuganya si bwe kiri naffe tugipinga si bwe kiri naye era erina obuvunaanyizibwa totuleguletinga netulungamya kakati gavumenti etunuulidde butunuulizi allegation module eyo nga zigenda mu maaso ekigenda okuddako okimanyi ye muntu okusolooza eggaali ye buli muntu n'asolooza eggaali ye n'agamba tulumbe kama mbaya tuli batiŋŋana nga toluusa akantu kandibadde katono nkalibadde kaggwa naye ne balumbagana oba ne bagamba gundi tumutaayiza ali wali Kyagulanyi atudde wali ayinawo bameka ayinawo abayaye basatu tebajja tusobola tumulumbe byebiddako owulire nti Lubongoya yabadde anywa caayi ku kafe Javas abayaye ne bayiika nkaaga bamutute talinnya ebyo byebigenda okuddirira byebiddako kubanga gavumenti esirise busirisi erowooza nti kigiyamba naye kigenda abantu bagenda kuttingana kubanga nze kwezi toyina bwotwala sente zange ng'okakasiza flag n'otagimpa ne lutaba lutalo nze nange situula tebakulimba nze zange zidda tolaba Magola bwe yawera naga nti nze zange gwe naziwanzimanyi ngenda kupaakinga wali emagere milioni zange binanvaayo nazo Mungu namuyamba nekikyuka nekiddewo okiwulidde n'asirika kakati njagala okutegeeza lwakubanza onabeerera mu Nuupu saakola ki saalina sikando za kujja bantu sente ku bantu ezo naye nga obiwulira oba ng'obiraba naye ng'abatwalanga sente nga mbamanyi ate busoga ng'ozijja kuwani abantu bonna baavu bazibu banswengeri kyokka tebalina sente nomination fee ate nga naye wa lutalo nze banwanyisako mu Nuupu nga bagamba nzija abantu ku sente ne mbagamba naye bannaye tubeere bantu bakulu
ogamba otya nti bakuggyeko $8,000,000 obakuwe flag ate tumala okuwa flag ate nga tolina $3,000,000 za ku nomination eza nomination gulaba bigatta tebigatta nembaga kati ebyo ebigambo byomwogera ebitategerekeka mubyogeranga edda nze ne bampita ne banteekako embeera ne banteekako empaka ewe nabalekera ekintu kyabwe naye kiriruddawo ekikula amangu kifa mangu ttiimu y'ebusoga yokka tulaba nti bafuna abaka 8 ebusoga tebatuuzangayo wadde olukiiko janga tuva mu kalulu abawangula bali ku hayi abataawangula they lost it all tebakyalina ssuubi lyonna tewali abalaba balamu na magezi ate tewawangula kalulu ate olina magezi ki tebakyayimba kibiina kati olutalo luliyo lwa bifo ani afuuka commissioner ani afuuka commissioner kyekiriwo kakati kyekiriwo ne bolabanga ebyokubanja akalulu akanene tebiriiwo olutalo luli munda lwa bifo ani afuuka commissioner ani afuuka chief whip leader of opposition oyogedde kya leader of opposition Honorable Richard Lumu yali alese etteeka nti ababaka bali ku opposition beerondengamu omuntu omu bamukubeko akalulu ki kyamufukuludde ate etteeka okulijjayo kuli withdrawinga nga ligenda mu maaso ne ku order paper nga kweriri naye kwezi kankubuulire ne ku lwaba tulaba abantu baffe ebyobufuzi bya jjajja abantu bibalemye okutegeera naye nze ne mbeewuunya eyo biiru eya Lumu it was a private members bill ng'ayagala amendment mu administration of parliament act biiru eyo yagenda ku first reading bwegenda ku first reading nekola ki nekomawo abantu ne batandika okwapiyaringa okuwa views zaabwe Lumu natandika osamaninga abantu ab'enjawulo kati etteeka jjajja lyatayagala wali teriyita ne bwoba ng'ofa otya terisobola kuyita etteeka jjajja lyayagala lyeriyita era mu bumpimpi tugenza okumaliriza nga Lumu ye opposition omutuufu awo yaliwo ng'opposition ewaddala lwakuba abantu tebamanyi omanyi lwaki Lumu etteeka lye yalireeta delegations ne zitandika okujja anti nejja nefumula ebigambo n'eripinga DP ne bagiyita nefumula ebigambo n'eripinga FDC nejja delegation ku delegation nze mu kiseera ekyo nali ERP twawandikira Lumu ne tuvuga naffe tuyite tuwe ebirowoozo byaffe n'agaana obayita kuba nze nalina version yange kakati babinywera babiri be basembayo asooka yali National Unity Platform yajja n'afumula ebigambo n'avumirira supiriti y'etteeka eryo lyogezaako okwonoona democracy n'akafo akatono akaliwo olwani abifuumuula ebyo Lubongo ye yali leader wa delegation n'afuumuula buli kimu yajja ne banamateeka ne fayiro bweziti ngali ng'agenda mu kkooti tewaliwo oluzungu lwe bataayogera baalumalayo baaba akafuluma Tadongo n'ayingira olwo ttiimu ya jjajjezze etuuse negamba etteeka lino bbi nnyo lireetedde mu mutima mubi ffe ofiisi ya leader of opposition etuyambye nnyo okwatirira ku bantu baffe n'okuzimbirawo democracy ate kati benaremu bekwatiridde baleme kwekalakaasa n'okwegugunga ofiisi eyo yamakulu nnyo kati baleeta position ya jjajja awo jjajja ye wakyagala jjajja tayinza kukkiriza kujjawo ku ofiisi ako kubanga akimanyi kamukolera emirimu kamukolera gino wammanga ekisooka okumenyaamenya ekibiina kiba kiriwo ekyoludda oluvuganya eyo ofiisi yesooka okumenyaamenya ekibiina yasuula FDC era n'enumpu egikoze ki egisudde eyo ofiisi eya leader of opposition tezanyirwako kati ani afuna mu ekyo jjajja kati ayinza kukkiriza kujjawo ofiisi eyo
mugirondemu bulungi aya ate ye ng'ayagala omuntu ava mu kibiina ekinene yaba abeerawo amumenyeemenye yes amuyambeko okumenyaamenya ekibiina ki ate kakati olwo FDC lwaki yasasika obusungu buveeyo bw'okyusa leader of opposition abaddeko oyo aba agenze mu lutalo temuddamu kukola abamuyekera jjukira asigaza obuyinza obukyusa n'obutakyusa president general atali mubaka yes ogirulidde ate mu by'obubaka president general azalayibwa ate tuli mu parliament otegeera ki tolina makulu naye nga gwolina obuyinza obukola ki obukyusa lopo obusikayo n'okuteekayo gwe bazalawa kakati FDC yakava mu bubiina obwo busatu ofiisi eyo ekuyambako okukakanya emitima tekasita naffe tulina we tuliira era kakati Joel Ssenyonyi tuyinza mugamba mbu agende mu byokwekalakaasa kubanga Ssenyonyi oyinza omugamba nti twokya ekipiira n'okuteekamu obuteesi sente tasobola nga ye tajja kujja oba lumu bamuwadde akasente okugjayo biiru nze mu ndaba eyange kyamukisa mubi nnyo nti lumu yafulumye naye tugenze okumaliriza nga lumu ye opposition omutuufu abadde awo kubanga yaleese biiru jjajja gy'atayagala mu kwapiyaringa kw'ebibiina byonna byali byogera NRM Lubongo ebigambo byayogera Tadongo byayogera kakati where is the opposition nga babifaanaganya ebyo ffe tubiraba abalina galubindi ezirabirawa ewala naye omuntu wa bulijjo wano alaba nga ate Lumu ye mukyamu era bamunyigira nnyo bulungi nnyo nga balowooza akolera jjajja kati ate etteeka jjajja lyakubye nti jjajja talyagala netuuka n'okuva ku order paper kugambye jjajja etteeka lyakubye kati ate oba ogamba otya nti ate gwakolera interpretation ebintu obitaputa otya kakati abantu baffe abo basaanye bakimanye kyamukisa mubi nti tiyakomyewo na mu palamenti era embeera ey'obutategeera yetamukomezaawo nebamukuba nebamugjawo abantu nebamukuba nebamugjawo omusajja aleese ekiteeso ekizitowa bwekityo ekiteeka gavumenti ku bunkenge ekireetera sekuriterieti ya ploti 10 Kyaddondo okwogera ebifaanagana ne sekuriterieti ya Makerere Kavule ate nga bibiina ebivuganya bonna nga bakkaanya eki nga bagamba ono mulabe atukuba ffenna ono mulabe atukuba ffenna omanyi kyekitegeeza ekyo neggwe ebintu bino syndicate nga munene politics alimu obukunizo bungi naye abantu bawansi bwe babitegeera nti syndicate mungi anti kakati tulina okubagamba buvunaanyizibwa bwaffe okubagamba gwolaba enfuga eno ey'ebibiina ebingi ekyalina olugendo ndaba nga abaddayo mu one party system ekyamazima kiri nti ebibiina bannayuganda tetwabitegeera Dr. Semogere yatukolawo byokufa nga tanyikiza kusomesa bannayuganda nkola ya bibiina tugenze okumaliriza ate nga NRM ate be bamanyi enkola y'ebibiina bwekola NRM ate kubanga owe NRM naddala ku level ya waggulu eyo ate aba alonda we NRM munne era bwetunulira olutalo lw'obwa sipiika nga bwe lutambula era olaba nga position ya Seeke ng'ekibiina yejja okutambula wale tenaba kuvaayo ne position ya Seeke yeri kungulu bwenejja bweti nti tuli kwani Seeke ewadde gundi yagenda okubeera candidate nkola ya kibiina tewali kuddamu anti omanyi jjajja yagenda n'akuba kadaaga luli 221 kati yamukubira mu Seeke mukumukubira mu Seeke n'avaayo ne position agitegeeza abalonzi that is caucus olw'okuba kadaaga yali w'amaanyi nga ali mu mitima gy'abantu kwolwo jjajja yatyamu kwatula ekigambo nanyumya emboozi bw'ayita eno bw'ati
bwanyumya bwayita eri bwati abanga akituukako ate nadda ku kirala paka lwe yagira bwati n'apoteza n'akikubawo for the first time n'alaba kubakaaba jajja yalinga assa omuntu amaziga agali mu babaka kubanga Kadaga yali mu mitima gy'abaki gy'ababaka nga mwali munywevu. Tugenda okumaliriza nga positioni baginywezeza jjajja gyaleeze nga balowooza olanyi ng'egumire kati mu positioni ate ebirala tuba tetukkaanyiza tuba tugenda kukubagana paka kuwulira ate oba ogenda kunkola ki oliyita kiki onolira alite okitegedde kakati nno ebintu bwebityo bibiri kakati golabawo future y'ebibiina by'obufuzi mu maaso yawo opposition okweyongera okunywera nga temunafuna komanda ategeerekeka ebibiina by'obufuzi byo tebisobola kubeera by'amaanyi including ekyange ekya Common Man's Party tebisobola kubeera by'amaanyi mu eno political environment gye tulimu tebisobola kubanga population teyagala kugenda mu details okumanya ekibiina ky'ebyobufuzi kyeki kikiririza mu ki politics ow'ebibiina anywera nga ne society eri ku level ewagira okusinziira kwa ideology okusinziira ku campaign program campaign manifesto okusinziira ku nzikiriza ey'ekibiina population yaffe tenatuuka waawo kubanga waliwo ekibayita ideology enzikiriza kati policy engeya economy buli kibiina kigibaako ne approach yanjawulo tinze ebyenfuna ngenda bikolako bwenti nti oyo abalimba ekyo tekibayamba ffe ebyenfuna tugenda bikwata tutya bwe tuti nti nedda ssebo oyo naye talina bujulizi bumala ku ekyo atulimbye ebyenfuna ffe tubireeta bwe tuti kakati enyinyonyola neeva mu policy ne politics nga enyinyonyola teva mu policy abawaluwali kila muntu kwa namna yake luba lwali lwennyini lwali asinziza okuba olwali awo yabeera abafu kati kyo ekisaanidde okukolebwa ekisaanidde okukolebwa nze ndowooza nti ffe nga abalwanyi abakyaliwo ekisooka tulina okweyita ne tutuula buli yakola akabiina ffenna babigirwa bamwe bwana Munyagwa bwana Lukwago ne Basemujube bonna tutuulemu tukola analysis naye nga analysis gye tukola kulinda bulinzi jjajja lwali ekuba mu mutima nga temumwaprochinze nti oba mwogereko naye andi kakati ebyobufuzi bya wano bibi bwoga nti ogenda kwogeramu na jjajja musango muwaabe tosigala ng'oyimiridde kasoyogera ne jjajja bwoga nti ogenze kwogera naye ne bwoga nti oyogera naye misana tuku tosigala ng'okoze eki ng'oyimiridde ekifaananyi kyo kifa mu bantu ebyobufuzi ebyasetingibwa kati ekiba nga kiri bwe kiti kiba kitegeeza ki nti jjajja wakulinda bulinzi mugenda muswama buswami wakuswama buswami oba akisuulawo ddi oba akisuulawo ddi abalibeerawo bwe balitandikira awo kubanga amapeesa gonna agakozesezza gye n'agamalayo jjajja kaakati kino ekya Dr. Kizza Besigye olowooza singa ayimbulwa ayinza okubeera naddamu n'akumaakuma opposition nga bwe yali oba neyabikoowa ekisooka ajja kwetaaga time okuwummula komenali yalimu agenda mu myaka ebiri n'obulamu bwe emyaka gye yeetaaga okuwummula omutima omulwanyi aguyina era asaba nnyo Katonda wamuyitira bw'ati nga waliwo ebikyuse either ng'afuuseko president oba nga gwawagira afuuse president ekyo kiri wakati we na Katonda we simanyi oba naakyakivinga bw'avaayo kati
akyali factor gwe musobola okuzimbira naddala nga tewaliwo omusambi mulala akoze eki azze imagines akyali factor gye musobola okuzimbirako naye obuzibu obuliwo nti region gye tuzimbiramu ebyobufuzi by'opposition central region ye ekyali myufu era banga eyeenunula naye agenze ekyuka mu centro jajja walaba percentage kwe yawangulira mu centro n'oli kwe yawangulira centro tekyali myufu n'ababaka NRM be yafuna n'abanupu be yafuna NRM yasinza nupu ababaka mu centro anti NRM togibala NRM yoweeri yo togibalira mu byaffe yoweeri okitegedde kati olina kubala avuganya kapasite ye eri etya avuganya kapasite ye mu Buganda mweri gwe basooka okubala so okomawo kwa Dr. Besigye walina okapucaringa wasooka we wano mu centro oba tokapucarinze wano toba na bizinesi nyayinza obutadda mu kalulu kubanga yagamba akalulu tekakyalina makulu asobola kukozesebwa bukozesebwa n'akunga abantu okubaako kye bakola naye abantu nabo allegiance tebakyagimuwa bulungi bagiwa Kyagulanyi bagiwa Kyagulanyi atasobola ate kuduumira naye abantu tebalinaako mukwano abantu tebalina mukwano bo baagala atwala jjajja bogo banoonya kati ate ono bamulabye nga kazannyirizi jjajja waba akulemye sooka ove mu ddwaniro abalala baliyingire eyo gye tugenda jeno njagala abantu basiibule abantu basiibe bulungi program mugirabe njala okwebaza abakulu babiri abanteerako amaanyi last week bambi beebale nnyo omu waawano omu we diaspora njala okubebaza olw'enduulu ginakuba bijja kutambula mpola mpola mwabali wano ku ground akawungeezi muyiteeko wano ku land system Makindye munyumirwemu banyumirwa abantu munyumirwemu obulamu bwa kiseera bwe tulinda ekiddako ezakawesi tezagenze nga taziriddeeko wadde olwataano wakiri yaliwuuseeko ekigere yandiwuuseeko ekirenge supu n'amudda naye baazitwala butwazi bukolokolo zibanga nsimbi ezitwalibwa omusawo oba omusumba owekinansi oba omusumba sumba avuga emmotoka neribanga eggulu ly'okunsi n'omusawo kinansi n'avuga emmotoka gwaziwaayo n'otambuza ebigere n'ensole n'egwa ku ngatto nabigaana ebyo sibyagalira ddala ebyagi ebyokunsolozaamu esente gwe bw'obeera kiriyanga ngenda wahonalebo Lwanga ono wabuyikwe mpozi bakamukuba Lukanga yamuwangula ampise anzitottolere akawonvu n'akagga ku bye yayitamu